abalwadde abaali beemulugunya ku nneeyisa y'abasawo b'e Kajjansi Health Center 4 erisangibwa e Kajjansi mu disitulikiti y'e Wakiso, naddala abakyala bali bazaalira mu ddwaliro eryo, nga bagamba nti abasawo baali basusse okubakambuwalira ate nga baali tebabafaako. Abalwadde baategeeza nti abasawo okwali eyali amanyiddwa ennyo nga Brenda n'abalala wamu n'eyali akulira ekifo ky'okuzaaliramu ku ddwaliro lino yategerekeka nga Sister Nareiso, eruusi gwe baali bayita Hajjati Nareiso, baali bakambwe nnyo eri abakyala abaali bazaalira mu ddwaliro eryo. Wabula bwe twayogerako ne Hajjati Nareiso oba Sister Nareiso yali akulira ekifo ekyo, yaddamu bw'ati okwemulugunya kw'abalwadde bano. Era bagamba gwe Hajjati mbu tobeerawo, obeera mu kuvuga akamotoka ko laavufo gye banywera eddagala togendayo. Ani akyogera? Era abalwadde abakyala. Njagala oleeta abakyala 5 bayimirire bakyogere. Njagala otandika okukola monitoring. Gwe totawana kunneeraga. Gwe tosooka kunneeraga. Osindike ba spy bajja olunaku lw'Emmande, Olwokubiri, Olwokusatu, Olwokuna oba siibeerewo ku ddwaliro. Nze nywesa abakyala eddagala. Kati bagamba nti sibeerawo. Mbobeera mu kuvuga motoka yo laavufo. Kaakati mbeera mu kuvuga motoka yange, mbeera ku ddwaliro nga neetoola waliwo ekisaawe. Gwe naawe ng'omuntu omukulu gwe togira nti statement ya bulimba. Mbeera mu kwetoolola nga neetoololerawo waliwo ekisaawe. Awo simanyi Hajjati. Nze nina emirimu mingi gye nkola ku ddwaliro okwo, kati mma neetoolola nga neetooloola biki. Singa bwe twali tukola, singa ne disitulikiti eba yakuggyeewo dda. Era baagala abasawo bakyusibwemu, ne bagambako ku Dr. Mubiru naye tafaayo. Kati nze naakajjaawo sinaba nakuwezaawo omwaka. Omwaka gwange guwera mu mwezi gwa kusatu. Kati bagamba tubabakyuse, bagenda bakyusa abalungi bagenda kuleeta baliwa. Bwe baba baŋŋamba nti mbeera mu kuvuga mmotoka, naawe n'okikozesa mu bwongo bwo nti omusawo bw'atuuka ku ddwaliro ng'abeera mu mmotoka ye nga yeesuuba kati ng'andaga amafuta sigabala, okitegeera. Awo tewali kisaawe. Kati mma neetoololerawa. Naawe kisse mu kulowoozaako omuntu bw'anajja nti ate at least CBS oyinza okwetooloola n'ofuluma mu mulyango gw'eno ku Post Bank n'oyambuka n'oyita ku geti y'Emmengo ne weetooloola n'oyita ku mulyango gw'eri n'oddamu n'oyingira. Nze n'eyo provision sigirina. Kati mma neetooloola nga ndagawa. Era nga neetooloola biki. Era nga nange sibala mafuta gano ag'ebbeeyi. Gwe teekako bambega nga tebanakugamba bigambo ebyo. Sooka oteekeko abantu bajje oba naawe ne bwe weekweko gy'otuulaawo ku ddwaliro obege. Olaba oŋŋambye nti bakugambye mu mbeera mu mmotoka yange nga neetooloola. Balalu. Balalu. Abasawo bakola ekiro bakambwe nnyo. Waliwo essaawa etuuka ng'omukyala agenda kusindika mwana. Omukazi n'omugamba nnyabo sindika nadda mukola kikati ng'omugamba maama sindika, nnyabo sindika, tuba tunaazaala mwana mulamu, tuba tugenda kuba tutya bannange. Oba oyinza kukambwalamuko. Olaba n'omukyawo n'omukazi eyazaalisanga eri wansi mu byalo be tuyita batibbi olwaleero yakandulanga ku ddoboozi n'agamba nja kukuba sindika omwana. Kati muba mumwagala omuntu ayogere mukama akola ati kati okola otya? Hajjati wangi neyanziza naye kati ensonga esembayo nti mubalekera nnyo ba student ntaanya abasawo abayizi. Kaakati njagala okubuuza ekibuuzo kino. Gwe bwe wagenda okutandika okukola ku leediyo baakutwala mu ssabo gye wayigira okupulizentingira oba wayigira mu studio? Nayigira ku leediyo. Kati gwe oyagala abaana abo ba student bayigirewa ku bubwabwe bagenda okujjanjaba? Bagenda kujjanjaba mbwa oba bagenda kujjanjaba bantu? Okimanyi nti tteeka lya gavumenti litukakatako okuyigiriza abaana abo? Mpulira musawo. Balina kuyigira ku bakyala. Nze mwennyini nze manyi n'ogamba student ne mugamba lwaki omukyala oyo musibye bw'otyo, lwaki okoze bw'otyo, kola bw'oti n'emakuba n'ebikonde. Balina kuyigira ku bantu, tebalina kuyigira ku mbwa. Ekyo ne bw'ogenda e Kampala ne bw'ogenda e Kawempe
tetuyigira ku mbwa, tuyigira ku bantu, kubanga tuli basawo b'abantu. Kaakati ye bw'aba tayagala student ono aleete empisa gimukube, kuba student agenda okujja mu ddwaliro aba yayigira dda ku biddole mu ssomero, kati anaayiga ddi. Nze emyaka gyange embuzayo emyaka mitono nnyo ndi tayalinge. Bwe naali tayalinga, who will sit in my position if I don't train others? Naye nga lwaki abakyala babawemula nnyo? Babawemula ki? Bagaye babawemula nnyo mu kuzaala. Babawemula ki? Kaakati tuzze kuzaala, omwana ayita mu vagina, ngiyite ntya? Mugambe museseme. Kati naawe kati nnyamba akaawo. Babawemula ki? Kigambo ki kye bakugambye nti babawemudde bwekiti? Ffe tetuwemula. Mu ddwaliro eizi ebbiizi biffe tuli mu maternity, tukwatagana na bya sexi, mwepiike, mumenye, mukole bwekiti. Kati baba bamuwemudde ki? Ekyalimba. Kansubire nti obadde byenkunnyonnyola obitegeera. Mbiwulidde bulungi. N'obitegeera. Naye bagamba abasawo abaaliwo edda bo baali balungiko okusinga mu abaakadde. Abaaliwo edda be baliwa. Nze abasawo benninawo bonna basawo baawo bakadde. Oyo Bulena amazeewo emyaka 7. Abaaliwo edda ddi. Ng'ekyali dispensale, tuleete bano abakadde abakootakoota gavumenti be yawummuza be baba bakomawo batuulewo. Ampuliriza we tumaliddeko omwaka nga abakulira ebyobulamu mu disitulikiti ewa Kiso bakola enkyukakyuka mu basawo ab'eddwaliro eryo, era nga Sister Naraiso oyo gw'owulidde ne banne bakyusibwa ne batwalibwa mu malwaliro amalala.